Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kibuzo ekisooka kigamba nti ma hiya alhijabu shari'i. Ma hiya alhijabu shari'i. Kitegeeza ki? Kiki bayita hijabu mu mateeka g'Obuyisiraamu? Naam, barakallahu fikum. Olugoye lwonna olw'omukyala bwe luba lutuukirizza obukwakkulizo buno mu buwulire buli 7 ng'omanya nti yeeyitibwa hijabu mu shariya. Mubuwulirize bulungi. Akasooka kwe kubanga olugoye lubikka omubiri gwonna, kale okuggyako feesi n'ebibatu. Oga nti mubiri gwonna kitegeeza n'ebigere. Ekyokubiri, olugoye olwo okubanga terukumiima. Terukola ki? Terukumiima. Ekyokusatu, okubanga olugoye olwo terutangalijja kulaba biri mabega waalwo. Ekirala, okuba nti tolukubyemu kawoowo kujjako nga oli wakaawo. N'ekirala, okubanga terufaanana ngoye z'abasajja. N'ekirala, okubanga terwefaanaanyiriza nnyambala y'abali. Makulu n'okola hijabu yo naye nga eringa olugoye lw'omusisita. Nedda. Ekirala, luteeka okubanga togenderedde mu lwo kabandabe. Kye tutegeeza nga waliwo engoye z'oboola ng'oga ati luno bwe nnaalwambala nja kuba naakatambula ku katono ng'ate ngwa kwoyo alwambadde. Ne bwe luba lutuukirizza obukwakkulizo bwonna, awo oba tolwambadde lwa mutima mulungi, wabula oba olwambadde lwa kukola ki? Kweraga. Pozzi n'akakwakkulizo akalala, olugoye olwo oluyitibwa shariya luteekwa okuba nga ddwo nga ddwo, nga si kyekyokwewunda. Kitegeeza ki? Nti toyambala lugoye lwa majolobero nga oyagala okuyita babe nga bakasukira amaaso. Lubenga lugoye terusika maaso g'abantu, olwo bayita hijabu ey'omu shariya. Wabarakallahu fikum. Naam, omukyala okumuwa idda emyezi 3 n'omugamba nti yeetegereze, ate n'omusenguka ko n'okubeera ng'osula ewa nnamba 2, eyo talaka eramulwa etya? Yo talaka tetujja kugamba nti enaaba tetuuse, ejja kuba etuuse, naye omwami ojja kuba olina omusango gw'ozzizza nti omukyalo ono aba alina kutuulira idda mu makaago. Era Allah yatugamba nti wala tukhrijuhunna min buyutihinna, tembafulumyanga mu mayumba gaabwe. Omanyi baga nti Allah yagayita n'amayumba gaabwe, so nga talaka bamaze oggikuwa. Olina kutuulira awo n'ekigendererwa Allah ayiseemu mutabagane. Kibuddeyo bulungi. Naye ogamba nti ate omuwadde ettalaka ate ogenza osuze ewa mujjawe oba obutasula waka, ojja kuba olina etteeka ly'omenye. Okuggyako nga bambi kuwasinzidde omuwe ettalaka yabadde akosa obulamu bwo, nga olumu abakazi abamu bakuba babbaabwe, omwami n'agamba nti sijja kugumira bikonde na miggo, nkutalase naye ngenda kubeera wa mukyala wange omulala. Ekyo tekirina buzibu. Pozi n'ekyeya kye tutereezaamu ogamba nti emyezi 3. Emyezi 3 gikola ku mukyala atakyagenda mu nsonga. Akyagenda mu nsonga ziba ndwala mmeka? 3. Allah bw'atu bwe yabyawula mu njogera za Qur'ani. Abatakyagenda mu nsonga myezi emeka? 3. Abakyagenda mu nsonga entukula oba endwala mmeka? 3. Byawukanira wa? Nti omukyala mu myezi 2 mwagendera mu nsonga emirundi emeka? 3. Era katukibale, lumu Januari agenze mu nsonga
era omwezi gugenza okutuuka akuggwako n'aziddamu, awo teziba nnaku 3 naye nga mwezi gumu agenzemu emirundi emeka? Kati agenda okugenda mu mwezi ogwokubiri n'agenda mu nsonga omulundi ogwokumeka? Kati egyo gye emirundi 3 giba mu myezi emeka? Ate kyagenda mu nsonga giba myezi emeka? 3. Gye gijjuliridde. Kitegerekese bulungi? N'olwekyo awo bikolere enjawulo. Barakallahu fiik. Kiteeka tukoze tutya okusaalira ku Sheikh Nkata fe abatasobodde kugenda Mityana wano wennyini we tuli, tetusobola kumusaalirako wano? Ensonga y'okusaalira mayiti nga takuli mu maaso erimu ebigambo by'abamanyi 3. Ekisooka, singa wabaawo obujulizi nti gyaziikiddwa takoze eki, tasaaliddwa, era ekyo kyekyali okumulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Kabaka Najashi yali awo mu Ethiopia, bwe yafa Allah n'awa Nabbi obubaka nga bw'afudde sallallahu alaihi wasallam, era n'akunga basahaba ti muganda wammwe afiiridde mu nsi y'obukafiiri, muyimirire tumusaalire. Kati ekyo kyekimu ku bigambo 3 ku nsonga y'okusaalira mayiti nga tekuli mu maaso. Ekigambo ekyokubiri ekyabamanyi bagamba ti singa omuntu aba afudde abadde wa nsonga nnyo eri umma ey'obusiraamu mu kusomesa ne byabukoledde, bagamba nti yonna gy'obadde oli osobola omusaalira ne bw'aba takuli mu maaso. Kati tukkaanya ku Sheikh Nkata tiabadde wa nsonga naye nkya reportinga bigambo by'abamanyi, sinnabaga nti ku byonna ekirwa ekiriraanye amazima. Ekigambo ekyokusatu nibagamba nti oli ne bw'abanga yasaaliddwa, kitegeeza bakontanye n'ekyasoose, ne bw'abanga si wa nsonga bakontanye n'ekyokubiri, ebbanga ly'omala nga tomusaalidde wonna woolikola ki? Saala. Ebigambo ebyo nga bwe mubiwulira 3 bikontana, era byonna tetuyinza kugamba nti biki bituufu. Kati nze gwe mubuuziza ekibuuzo, nsuubira ne Sheikh ndowooza naye bw'atyo bw'ali, ffe twamatira kiri ekisoose ekigamba ti omuntu singa gy'aziikiddwa takoze eki? Awo naffe tukkirizibwa omusaalira. Kivuddeyo bulungi? Naye tulina essuubi ddene nti kati akoze eki? Kati tukola tutya? Ekimu ku bibiri, tumusomera ku dduwa ezitali ziri ez'ekikungo. Ayi Allah musonyiwe, musaasire, ngaziize entaana mu bantu be babadde nabo ku nsi, muwanyisizemu abasinga obulungi, muteere ekitangaala mu ntaana ye, n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Oba si ekyo, lw'oligendako we baamuziika okkirizibwa okuddamu n'osaalira. Kitegeeza akakwakulizo k'okuddamu okusaalira ng'omuntu bamusaalidde kugenda ku ki? Ku ntaana. Waliwo omukyala yali muddugavu ng'ayera mu muzikiti, n'afa ne bamuziika kiro. Nabbi bwe yabuuza sallallahu alaihi wasallam ne bamunnyonnyola, n'agamba nti lwaki temwambikidde mundagirira awali entaana ye? Awo we yababuuliza si we yasaalira, kati nga ffe wano we tuli we mubuuliza, wabula yagenda wa? Ku ntaana, era n'agyolekera. Era yeswala yokka ekkirizibwa mu Busiraamu okusaalira ku ntaana, kuba tebaamu kukutama, tebaamu kuvunnama. Kivuddeyo bulungi? N'ekyo kati Sheikh tusobola omusabira wonna we tuba tubadde, oba kati nga nze nakyeyamye mu mutima gwange nja kutindiga olugendo ngende ku ntaana ye musaalire, kubanga abadde mukwano gwange mu ngeri ey'enjawulo ennyo, era ddala saze ezo abadde asomesa ne zisaasaana. Natambulako n'embeera kona muyo ku makya ku subuhi. Mwana wattu ng'oyinza okulowooza abantu ababaawo bangi ng'abali wano, baba bantu nga 10-15, ne maama we bambi abadde waawo, abadde atera okuzibeera mu darusi, tabani wa mugenzeeko, tusaba Allah amugumye. Nze nja kugenda ku ntaana ye nkole ki? Musaalire, era kino kye kinsibye wano, siga nti ngenda kati. N'olwekyo ekyo ekigambo kye tulabanga ekiriraanye amazima, era kye kimu ku bigambo ebibiri ebya Imam Ahmad bin Hanbal, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi mwizi wa Ibn Taymiyyah rahimahullah, ne Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Wa barakallahu fikum. Naam, kitegeeza nti ayagala okusaalira
olina kugenda Mityana ng'abasinga bwe tugenda okukola nti eddalasa bweggwa oba nkya tugenda Mityana tusayire nekana akakwakulizo tukateekeko ayagala okugendayo ne bw'aba mukyala tagaanibwa naye nga bwe bamusaaliridde bw'oba obadde mu nsonga tokola ki togendayo kubanga bwe bamusaaliridde sola yabadde tekkwatako kivuddeyo bulungi n'omulala oli ng'abadde muto ng'amateeka g'eshariya tegannamukwatako myaka 10 bwe bamusaaliridde ne bw'aba nga akuze ng'ali mu myaka 5 takkirizibwa kugenda kumusaalira lwaki kubanga bwe bamusaalirira amateeka gaali tegakola ki tegamukwatako. Barakallahu Naam. Sheikh mbuuza bwe mba nga ndi mu swala n'enkola ensobi then bwe mba eswala ewedde n'envunnama oluvannyuma lw'eswala kwerabira nziramu tahiyaatu oluvunnama lw'okwerabira nziramu tahiyaatu toddamu tahiyaatu bw'oba olina kyeweerabidde kyonna mu swala kyekimu ovunnamye lubereberye oba ovunnamye luvannyuma toddamu kutuula tahiyaatu. Barakallahu bannaye twagambye kiramulwa kitya y'ebitabo tugiyimirizeemu paka nga ebibuuzo bikoze eki kiramulwa kitya okutta omusajja bajja kukyankalana tumiikirizaako kiramulwa kitya okuketta omusajja gwe ŋŋenda okufumbirwa jalla jalala. Naam, okozeseza kigambo kuketta naye singa ogambye nti omunoonyerezaako tekikola ki tekigaana kubanga ekyo kye bayita okwogereza kye bayita okukola ki okwogereza kuzuula birungi na bibi ebiri mu ki. Era waliwo omukyala yali agenda kufumbirwa n'abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti abasajja babiri banjogereza kuba okkirizibwa okwogerezebwa n'abasajja abasukka kubameka ku omu naye tolya buyabwe nga tonnasalawo nti ono gwenkola ki gwe ŋŋenda naye okujjako bw'aba akikuwadde ku lulwe naye era ng'omugamba nti munnange ekirabo okimpadde naye omutima gukyakola ki kusinga lwanaakuwa ebirabo ng'alowooza nti wakkiriza naye nga wagaana. Nabbi yagamba atya omukyalo oyo sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti gundi lunkupe su'uluk lunkupe talina ssente ate omulala gundi Sufyaani ye la yadau al-asa an atiqihi tajja muggo ku kibegabega anambulira amakulu kye kitegeeza ngenda muwaayo ekitabo kino ebikwata ku misayi gy'abakyala tajja muggo ku kibegabega kyali kitegeeza ki abakyala onkiwulidde wano kyatambula nnyo safaari bwe gutyo bwe gwali kubanga abedda baabanga batambula ng'akwata akazinzimiya ke n'akasuwa ng'akasibamu ku muggo ng'ateeka ku kibegabega ng'atambula. Nabbi yali musajja mugezi nnyo yamanya nti omwana ono omwana wa buwala muto omusajja ono agenda e Nairobi n'agenda ewa asaana abakyala bakulu n'amugamba nti oyo muleke era kitegeeza ekyo tekuyitibwa kugeya tekuyitibwa kukola ki. Era oli bw'atajja n'akubuuza ati owange omukyalo ono muwase tolina kyomumanyiiko oba omwami mufumbirwe gwe n'ogamba obusiraamu bwagaana okugeya nvaako awo okkirizibwa okwogera amaki amazima. Barakallahu fiikum. Sheikh omwami wange tayagala nkole ate tayagala nkole ye takola omwami ye takola n'omukyala tayagala akole katabuza nkole ntya. Naam, obutakyanguyira tuyinza okugamba nti bwabaawo soosi yonna mwafuna ssente obanga alina abaana be nga bamuwa obwetaavu bwonna nga bukavalinga abaana oyo abuuzizza nono bba omusajja ayinza okugamba nti tulina source of income which is enough tewaba buzibu naye bw'abanga ategeeza nti takola ate nanga ŋŋaana okukola ne tutandika kusabiriza busabiriza ate awo omukyala omwami aba akoze ekikyamu ate kyalibadde ekituufu si gwe waalibadde n'okola ye kennyini eyalibadde akola ki akola kujjako nga mugongobavu ali incapacitated awo ne tugamba nti kale olw'embeera eyannaakola ntya mukyala genda okole nolwekyo ekyo kyanukuddwa mu ngeri efaanaganako bwekyo. Okusiiba olwokuna kiramulwa kitya mu busiraamu? Sunnatu rasulillah nkola ya mbaka sallallahu alaihi wasallam era kirina enkizo bbiri. Ekisooka
olunaku olwanjulibwamu ki sorry mbadde ate nkitadde ku kyamande lunaku olwanjulibwamu emirimu nabbi yagaa sallallahu alaihi wasallam njagala nnyo emirimu gyange gyanjulwe nga nkoze eki nga nsiibye waliwo enyanjula y'emirimu eya buli lunaku eyebaawo oluvannyuma lwa asiri eya buli jjuma giyite wiiki ebaawo lwa mande na lwakuna ate eya buli mwaka ebaawo mu mwezi gwa shaaban na barakallahu fik she ensomesa abaana Quran seka nsomesa abaana Qurani naye nnyinza okuba nga nsomesa ne wabaawo abaleekaana n'enjogera kiramulwa kitya seeka mba sifuna musango obadde osomesa ne wabaawo abakuba kkerere obaga nti abange musirike bw'oba kyobuza nti ofune omusango nedda wangi bwe kibanga ekyo kyobuuza kimpi nnyo si kiwanvu nnyo osobola obaga nti abange mukole eki musirike kyemanyi kaanaaba asomyeyo kebanaaba basomye n'otakawuliriza kaba katono nnyo okusinga ate akabi k'okulekawo bali nga bakola ki naye nga nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an abamu mummwe tebasomanga Qur'ani mu lwatu ate nga n'abalala bali mu kusoma mu lwatu bamanyi bakirungamya nti ono asoma wuwe ate n'ono asoma wuwe naye bwe muba musoma wamu tewali kigaana kati wagaanidde ono okusoma Qur'ani nga n'ono asoma nga tebasoma wamu ate olwo butyanga ono asoma ate oli nga akola ki ali ku birala ate ekyo kyekisoosowazibwa okuvumirirwa mu busiraamu barakallahu fikum seeka ndaba nnyo bufirimu obw'obuseegu naye sinkyange kino kibuuzo nga nti nze ono abuuza nti alaba nnyo bufirimu obw'obuseegu naye bw'abulaba ayina engeri gy'awuliramu n'avaamu amazzi agali kalalesi ago ge bayita amaniyo era bwe mba njagala okusaala n'abajja naaba oba netukuza bwetukuza nemala nenfuna wuzo naam ngera sheikh wakyogedde bwabangawo ekibuuzo ekifaanaganako bwe kityo oli akibuuze ng'alaga nti kivudde wa muntu ki mulala tagamba nti nze tetweteekako kibi era nga seeka naye bwakigambye nti agambye kamaweyako okulabirako katono nabbi yagaa sallallahu alaihi wasallam nti jeneza bweteekebwa ku bibegabega bweba yamulongoofe ga nti kaddimuuni munyanguye mukole eki naye yagaa nti bweba yamwononefu egamba mugitwalawa so nga ate egamba bugayi nti muntwalawa naye nabbi yewala okwogera ekigambo ekyo nti muntwalawa ng'ate ebadde yamwononefu naawe bajja kulowooza nti osanga nze muki omulongoofu egamba munyanguye omulongoofu eyo omwononefu egamba aina tadhhabuna biha abange mugitwalawa jineze eno kumbe ng'ate yo yeyeeyogerako naye nabbi yakikootinga bw'atyo naye nga yo ku lwayo vabati mwegamba nti muntwalawa kati bwe tudda ku kibuuzo sookera ddala okulaba firimu ezo kiri haramu lwaki oba otunuulira obwereere obuli haramu gy'oli okuba nti okola ki obutunuulira ne bw'oba mufumbo ne bw'oba toli mufumbo kakati singa oba embeera eyo ekutuuseeko ezze mu kibuuzo gye muwulidde obulungi esobola n'okutuuka ku muntu nga si kutunula ku biki ku bifaananyi ebyo tujja kuwa ennamula yawamu tugamba nti oluzizi olwo luttawuzu luttawuzu nga sheekha bwe yakyogedde naye tirukakasaako kunaaba eyo si oba tofunye ejjanaba era obuuza nti ago ge maniyu omukyala taba na maniyu kitegerekese bulungi gaba naki na mwami newankubadde nti n'omukyala naye ya Allah yamuteekerateekera okuba nti embeera gy'ayinza okutuukamu omwami nga avuddemu ensigo ey'obuzadde n'omukyala Allah yagimuteekerateekera kuba nti asobola ogituukamu naye ng'ekyamazima tegayitibwa maki maniyo wabula oluzizi olwo lukyafu nga lugenze mu lugoye oba luyonjo sheekhe yakitugambye nti lukyafu ng'era si kumenyawo kiki enjagala obbagamba nti naye waliwo n'abamanyi abalala abagamba nti oluzizi olwo si luki
si lukyafu. Kitegerekese bulungi. Naye obujulizi bwe baajuliza bwa kiwaalimu era bw'onaabutegeera ojja kubaamu oluwaalimu. Baagamba nti tunuulira Aisha radiyallahu anha. Nabbi bwe yavangamu enkwaso yatugamba Aisha nti bwe zaabanga mbisi nga naaza bunaaza, bwe zaabanga nkalu nga nkunyawo obukunya. Kitegerekese bulungi. Kakali abamanyi bagamba nti engeri Aisha gye yagamba nti bwe zaabanga zikaze nakunyanga, ng'ate Nabbi yasooka kubanga n'abakyala be nga nezo enkwaso zaakunya oluzizi lw'omukyala lwazikoze eki? Lwazigenzeemu naye n'akunya bukunya. Kiba kitegeeza nti oluzizi olwo si lukyafu ngera n'enkwaso bwe zitali nkyafu. Kubanga enkwaso okugaa nti bwe zaali nga mbisi nga njozaawo tekwali kwoza kikyafu, wabula kwali kwoza nga bw'oyoza ebisooto mu lugoye. Ate tobuzaabuzibwa nti ate nga batugamba okunaaba, eyo nsonga ndala. Kibudeyo bulungi. Waliwo abamanyi abaatunuulira ekyo, kubanga enajisi ng'omwana yagigenze mu lugoye ne lukala mu musana, era okunya bukunya n'ogaa nti kati nga bwe bukunkumusa obukyafu olugoye kati lutukudde, okitwala bw'otyo oyolezaawo ddala. Kati omwalimu akitegedde. Naye nga kigambo ekyokubiri kigambo ky'abamanyi, era ekiri ahwat kisinga okukumira ku safe side kyekino sheekhe kye yakoze eki kyatugambye khurujan min al-khilaf olw'okuva mu njawukana z'abamanyi. Naam. Senga omusajja aba talina busobozi naye ng'ate nze mbulina, naye ng'ate twagalana, nkola ntya? Ekigambo mwagalana between quotes tukiwa amakulu nti nga ayagala kukuwasa ate naawe oyagala kukola ki? Kumufumbirwa. Gega amakulu amasiraamu. Naam. Kati obuuza nti ye talina buki? Busobozi. Ate nze nnina. Ekola nga Khadija bwe yakola. Khadija naye yalina obusobozi, Nabbi nga takola ki? Talina. Era ne bwe yadda mu maka nga yamulabirira. Naye byonna ebyaliwo ng'amuwasa tetukkirizibwa bigoberera. Lwaki? Kuba Nabbi yali tannafuna bubaka. Yali wa myaka 25 bubaka yabufuna kwana. Kati byonna ebyakolebwawo nga tannafuna bubaka si byonna nti tubigoberera. Nga bw'olaba nti yali tannafuna bubaka ng'agendako mu ddungu eyo n'abeera mu mpuku n'alowolereza ku Allah n'amusinza n'ebigambo by'ayagala. Kati tetukkirizibwa kugenda naawe n'ogaa nti wali empuku kannyingirewo, nedda, kuba byaliwo tannakola ki? N'ekirala yawasa Khadija mu mpasa ya buwangwa. Bajulizi babiri oyinza okugamba nti hadisi zitubuulira nti waliwo abajulizi babiri. Mahari na biki? Empasa gye yamuwasaamu yali tannafuna bubaka. Naye nga waliwo ebikwatagana ne sharia nga biruwa nti yamulabirira, tekigaana ayeesobola kujja wa mukadde ne bafumbirugana n'omwami oyo naye n'obanga omulabirira. Naye tayimu bwetuuka nti ya mahari nga nago tagalina, ne bwe kaba kuuma kennyini akaakaweta nako nga takalina, tekigaana gwe n'omuwa ssente bw'amala ozifunako obwannannyini kuba ziba zize, n'omugaa nti mpa amahari ga 15,000. Tekikola ki? Tekigaana mu sharia. Kibuddeyo bulungi. Naye oba weetegekedde ddala nti gw'ogenda okulabirira omuki, era awo omusajja bw'obanga oweeyamye nti nze ngenda kukulabirira, gw'oba wejjeeko eddembe lyo ery'okulabirirwa omusajja. Kitegeeza tojja musaba kano, tojja musaba kali. Bw'oba wakyeyamye, naye bwe kiba nti Allah bw'ali bakuwadde obuvunaanyizibwa nga bukuddira, tewali buzibu. Abakyala ndabamu abakigaana nti tekijja kya butonde obanga olabirirwa bulabirirwa, naye nga ffe tubadde tukyogera ku musingi gwa sharia, oba ekikkiriza oba tekikkiriza. Kindly show us the movement of the finger during tashahhud with instructions. Okunyenya olugalo. Abamanyi abamu bagamba olunyenya oludda waggulu na wansi, abalala bagamba olunyenya sideways, ddyo naki na kkono. Kitegerekese bulungi. Wabula ekiri wakati kugamba nti bwe kibanga okulujja wansi ne waggulu kitegeeza kunyenya, nga n'oddussa ku ddyo ne ku kkono nakyo kitegeeza kunyenya ku byombi ky'oba oyagadde ky'oba okola ki? Ky'oba okola. Wabula ekiri nakyo kitandikirwako singa oli agamba nti nyenya olugalo lwo.
ekitandikirwako mu bwongo kulunyeenya otya kati ekyo kye tuba tutandikirako ekyo okwekaka ku kino niwakubadde nako okunyeenya era tujjaga nti onyenyeza negendera ku kitandikirwako ng'era oli bwakugamba nti toyogera mu bigambo naye singa oli akubuuza okkiriza okufumbiriganwa ne mwami ne gundi olw'amahale gakuwadde kozesa sayini ng'okozesa mutwe okola otya okola bwoti naye bw'ogukankanya bwoti tujja kulowooza nti twambala tutya niqaabu waliwo nekibuuzo era ekyadde kibuuza sikiraba wano naye kyaddiga nti niqaabu eramulwa etya niqaabu tujambala tutya kugibikka mu feesi amatama tigalabika naye nga paati erabika yeno eyaki ey'amaaso osobole okulaba era kano akasigala waggulu nga kabikkule aw'amaaso oba wansi w'amaaso ekigendererwa olabe era abakyala bambala niqaabu twongera obbasabira Allah nti abanyweze kubanga mu ggwanga nga Uganda bannange ng'abantu bonna olinga ttondo mu nnyanja tekitera kulabika era nkubiriza mummwe era wabeewo akwatibwa ekinyegenyege agambe nti nange mu mazima ngenda kutandika okukola ki okujambala temulina musango nga timujambadde era muba balungi nnyo okusinga abatambadde abatatadde mutwe ku kintu ku mutwe n'ekyamazima bano bannammwe baba basingako enkizo ni waliwo ayinza okuga nti anze nyinza okuba musinga imaani nze njogera nga imaani mwenkanya kati yalina ekyaki ekya nikaabu oyo aba akusinga kitegerekese bulungi barakallahu fiikum seeka okudeetinga kiramulwa kitya mu busiraamu okudeetinga bwe kibanga kiwa makulu gano nti mbeera nnyo n'omuwala sinakigendererwa kyamuwasa tuwuliziganya nnyo ku ssimu sikigendererwa kyamuwasa tuweerezeganya obufaananyi sikigendererwa kyamuwasa muwa obulabo tugendako autu sikigendererwa kyamuwasa mu anga eyo dating eba ki eba haramu ibuddeyo bulungi ate njogerako naye kasimu muweereza ebirabo tugendako autu naye nga tuliko n'abaki n'abooluganda olumu nga waliwo na nsonga eyekuusa ku bufumbo obugenda okugenda mu maaso ekyo tuleme nakiyita dating tukiyite khitba kwogereza tuleme kizunguwaza kubanga yo omuzungu dating abalira ddala nti tewabaawo nsonga ya bufumbo oba weeri nti mukkirizibwa n'okubeera mwekka ate kitali kituufu era okitera obisanga mu mawulire nti mu hoteeri gundi waliwo dates kuba naabo abedating babayita ate ba dates naye nagenza okutuuka ku date naye nga she looks ugly mulala nagamba nagenza okutuuka ku date wange nga he looks handsome mulala nagamba nti naye yabadde mukodo nnyo bwe namusabye n'eccupa y'omwenge kuba be batera okugendayo ya 7,000 ne bagireeta time yatuuse ey'okusasula n'agamba nti nga ssente nnyingi kati ebyo byonna omusiraamu yetakkirizibwa kukola ki kubikola ffe tukiyite kwogereza ne bwe kunaaba kugwira muwala kava olabe bw'atambula waliwo ne sahaba yagamba ti nze khatiba wange gwe nali njogereza kuntu atakhabbau laha nali mugwira kava naye si mugwira kava nga anaaba kumugwira kava atambula atya yeeyisa atya alina ensa oli ayinza okugwira kava alabe omulenzi akuyiseeko tokyuse n'omutunuulira ye bw'akusiiyizza reaction ye ebadde etya okwo konna biba time yakwogereza tekiba na mutawaana barakallahu fikum Sheyi mutusomesa naye abaami abamu temutubeerera bangu lwafunye kasente ne lwatafunye era abatalinawo njawulo temutubeerera bangu n'akatono kikibuuza abadde ekyo kituufu naye naffe bwe tubeera mu ddalasa nga z'abaami bokka era nabo tubakoona nnyo gye mutaba era nabo bamanyi okugamba lwa tukoona nno naye n'abakyala baffe nabo si bangu kati okibaalansinga bwe tubeera mu mmwe tubabuulire ebibakwatako ne bwe tubeera mu baami tubabuulire ebibakwatako
timulowooza nti kati babadde babakuutira nnyo mukole kino tidalasa bwe ziba za abaami ate bo tubasiiga busiizi muki tubasiiga busiizi muzigo n'ekyo bwe kibanga waliwo omwami nga si mwangu aveemu obukalu bwobwo ne wabaawo omukyala nga si mwangu naye aveemu obukalu bwomwo kati nammwe obukalu bwomwammwe kwe kuba nti Allah geredde kitaawo n'afa n'osikira emaali nnyingi naye n'otayongerako ku maka ku nva toyongerako akayumba akaganya okuggwa toyagala kwongerako naye kimanye nti ate bw'ojjulukuka ate biddiraani ne bala abaako ne sheya era kyovula tulina okwagaliziganya mukyala waafune abaana bo bafune tinzebe ninamu abali egindi ninamu n'abali egindi namwe osanga baga taata bw'anaaba afudde tujja kufuna kano naye nange muli era tikigaana kunzigira Allah bw'aba amututte nange nja kufuna kano kibuddeyo bulungi kati n'abaami bwe mulina okuba yagaliza mukyala waafune oba abisikidde busikizi yagaliza ne mwami waafune oba abisikidde busikizi kuba byonna biba byammwe naye abaami baleme kuba bakalubu n'abakyala baleme kuba bakalubu. Tumaliriza ebibuuzo bino kubanga obudde obuggalawo eddalasa buno tulimu twagala kulya mmere nga bakakasa nti bateekateeka kijjulo inshallah. Tusaala tutya eswala nga tuli mu kidduka okugeza ngenda wala swala n'ensanga nga saagala empiteko kyo kikkirizibwa? Ekisookera ddala nabbi yatugamba nti salli qaima sala nga ng'okoze eki oyimiridde sallallahu alaihi wasallam. Kyo sijja kibuusa maaso w'osobola okusaalira nga oyimiridde saala nga oyimiridde era mbwe tuba mu nnyonyi ezitayuugayuuga tusaala tukoze eki tuyimiridde. Waliwo gye baayitanga African Airlines emyaka gy'ekyenda mu etaano musanvu twagitambulirangamu ng'etusuula Sharjah eyo ng'eyita ne Somalia eyo naye baalekangawo we tusaalira ng'era musaala tiwali buzibu naye kyosaaliramu bwe kiba kikuyuuguumya nga ekyokulabirako ekiraayo emmeeri nayo osobola ogisaaliramu ng'okoze eki ng'oyimiridde. Naye taxi loole otudde mabega tekisoboka. Nabbi yatugamba nti fa illam tastati oba tosobodde kusaala ng'oyimiridde fa qaida saala ng'okoze eki kyekyokutuula mu kidduka tekirema tugende ku stage eyokusatu niwe tosobodde kutuula galamira kyogalamira kyali kikola nnyo ku mulwadde n'olwekyo ono ali mu kidduka oba taxi oba ki saala ng'okoze eki ng'otudde. Naye bino mu byegendereze okusalawo osaale mu nsaala eyo ng'otudde bw'onaaba oyimiridde naye ng'otudde ndowooza kitegerekeka. Okuyimiriraakwo kujja kuba kutuula, okutamako kuweta ku mutwe katono, okuvuunamakwo kugukoteka nnyoko ogukoteka okusingako wo okusinga wano we gwakomye ng'okoze eki ng'okutamye. Naye ebyo byonna obikola ng'esswala gy'oyagala okusaala tegattibwa nayaawa naya mu maaso. Mukiwulidde baganda bange nga tegattibwa ku yaki. Kati subuhi toyinza kusalawo n'ogamba nti oba nkisiteetinze bubi subuhi ogisaale neisha oba nedhuhuri nedda wokkirizibwa okusaala ng'otambula okikola ng'esswala gy'ogenda okusaala tegattibwa ku yaki. Naye woosobolera eno ey'emabega ogigatta ku y'omu maaso leka kusuula mpagi za kuyimirira kukutama kuvunnama olw'okuba nti oyagala kusaalira mu kiseera kya ssala. Awo girindikirize dhuhuri ogisaalire ku asiri bw'onaabanga woonaatuukira asiri ejja kuba ekyakola ki ekyaliko kivuddeyo bulungi. Naye bw'olaba naye egenda kuggwako ng'ate asiri tegattibwa ku ki ku magaribi saalira mu kidduka. Njala ssebo yendeetera okukolola malayo ekibuuzo kiweddeyo ssebo barakallah. Allah yatugezesa luliseeko ono yajja mulwadde ekifuba ate nakati ayagala biddamu kati njala tiwali kirala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekibuuzo ekyo okujja waliwo akatambi akatambula nga kagamba nti tetukkirizibwa kusaalira muki
ekyomukisa omubi omuwalimu yafulumya odiyo 2, emu ng'egaana, eyaddako ng'ekkiriza naye ng'ekkatiza kyakoze kitya. Kaakati abaafuna odiyo eyasooka bakitwala nti moroka tebasaaliramu, eyafuna odiyo ey'okubiri n'amanya nti basaalira mu moroka, naba nga kyateebwa. Eyafuna zombi yaganyulwamu. Seeka nga babagambye si nti buli abeera mu moroka asaalire muki. Tumala kulaba abafu ogenda kutuuka ssaawa mmeka, tingende wali lukalu. Ekikusaisa zuukuli moroka kiki? Ekyokubiri, tutera okuveeka ssaawa 12 sekezo lw'eggulu, ng'ogenda Seguku, ogenda Katabi. Kati ennaku zino pulezidenti ayita ku Northern Bypass awo, abadde ava Kawempe ng'okibaze bulungi ti alhamdulillah nja kutuuka ewaffe Katende nga Makaribi ekyakola etya. Ne bagenda babasiba 2 hours, ne babata ne muyingira ekibuga. Makaribi yonna seeka neggwera mu jjaamu, eri n'otuukayo ssaawa nga 4. Abaffe nsaalire mu mmotoka omwo oba Maalibi n'agisaalira nani? Salaamu alaikum. Ekisingako okuba ekirungi, leeta enniya esaala Makaribi nani? Ng'otuuse wajibatize swala alkani zituukirire buki? Era nkakasa nti ekya Museveni si kya buli lunaku. Nfuna mukwano gwange. Therefore, mu mmotoka tusaaliramu nga ddala mu butuufu embeera tejja kusobozesa kuvaamu kusaala swala zigattibwa. Makaribi nani? Oba dhuhuri nani? Ekyokulabirako ogenda kulinnya emmotoka ssaawa nga 5 ez'okumakya. Eri otuuke ssaawa nga 2 ezaddi, zuukuli ekusanze muki? Asuli ekusanze muki? Ez'ebbiri zisaalire mu mmotoka, Makaribi ne Isha ozisaali ng'okoze otya? Naye mulimu abamu nga ajja kuva e Kampala ate atuuka ssaawa 11 asibe ssaawa 5, siba guli? Eri atuuka 11 nga asuli ekyakola etya? Zonna zisaalire muki? Mu mmotoka. Ekyo tekikkirizibwa bannange. Owalirizibwa nnyo zigatta okusaalira mu mmotoka ng'olaba zino ensole z'ekiro zigenda kuyingira ez'emisana zigenda kuyingira mu zaaki? Olusaalira muki? Mu mmotoka. Yenna anaatuuka ng'obudde bukyali enjuba ekyaliwo, leeta enniya ega nti nja kusaalira dhuhuri ne asuri nga ntuuse okusaalira okusaalira mu mmotoka. Barakallahu fiikum. Era tekibabuzaabuzanga nti kati n'abasiga sseswala ng'ate ndi waka. Tewali kigaana kugatta swala ng'oli ki waka bwe wabaawo ensonga kati ng'eyo. Naam. Wanje? Bw'oba n'omulimo nga boosi wo takukkirizibwa kusaala, ng'amakulu ojja kutuuka ku kuba nti ogatta n'ezitagattibwa, dhuhuri ogisaalire ku Magaribi, asiri ogisaalire ku Magaribi oba ku Isha, ogwo omulimu guba gufuuse haramu gy'oli. Guba gufuuse ki? Naye Seeka oyo omulimu gwayogerako agambye tebamukkiriza kusaala throughout. Tegeeza nti suppose anyuse essaawa 1-2 n'adda eka n'atuuka 4 n'ayazina n'asala dhuhuri, asiri, Magaribi ne Isha. Ndowooza era ansi eyinza kuba y'emu nti omulimu ogwo guba gufuuse haramu. N'ekya nnaku nti ate ne mu baganda baffe Abawarabu waliwo abagaana ababaweereza okuba nti basaala. Era kyalibadde kirungi nnyo no-settinga conditions eri w'ogenda okukola nti onaanzikirizanga okusaala mu biseera by'essola ne mubanga mukikkaanyizaako. Naye omulimu gwonna ogukulemesa okusaala essola mu biseera byazo guba gufuuse ki? Guba gufuuse haramu. Tunuulira n'embeera oli ayinza okuba musawo ng'ali mu kulongoosa surgeon. Asiri egenda muyitako naye yo tagigatta ku ki? Ku Magaribi. Oyo naye shari yeemugamba asaale nga bw'alongoosa omuntu. Lwaki? Kubanga esswala eyo tegattibwawa ku ya mu maaso. Bwe kutuuka kutama Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar,
nga bw'alongoosa ate kigaana ne dhikiri zitebenkeza omutima, oyinza n'okutebenkera okusinga awo. ala bidhikirillahi tatma'innul qulub. Era n'abalongoosa baba boogera, wabaawo bano bannasi leeta wuzi leeta era baba nabo boogera, siga nti babunidde bubunizi, naye kyokwogera tikuyinza kujja ku mulamwa. Seeka ekintu akyogedde mulabe ng'ekyokusaaga, niye kigambo kikulu nnyo nti eswala tezanyirwako. Ekyokubiri togiteekawo okola otya? Sisita ayogedde ku ky'omulimu, tebamukkiriza ddala kukola ki? Ogwo omulimu guba gufuuse ki? Mulimu ebintu ebimu nga bw'oba bagenda kukukozesa by'oba osaana okussa mu bwongo nga budde bukyakola bukyala. Ng'era n'abamu abakyala, omwami ajja n'akuwasa ng'okola, olina woofiisi, oli musawo, oli musomesa, ne muyingira mu bufumbo, omwami n'akugaana. Ky'otaakola otya? Ky'otaayogera mu nki? Gw'oli osuubira omwami agambe ki? Kiri automatic, akimanyi mumanya, ate kiri automatic okugaana. Kati mulimu ebintu nga mu butuufu gw'omusiraamu gw'osaana okubyemanyira. Tutegeragana? Ono akuvuga akutwala tamanyi, ebyeswala byo takola atya? Kati gwe olina omuganda nze munaye gw'ogenda okosa ndi muki? Bw'oba mukyala ng'ogenda kufumbirwa, yogererawo ng'obudde bukyali nti tata w'abaana nti ye ogenda kumpasa naye nkola kino na kino kinaasoboka. Abamu mukweka baana, n'omala okutuukayo n'omugamba nti munnange nno lwakulaba bwoti naye nina abaana bameka? Omusajja n'awulira ng'omutwe gumutitoye, kyokkola takirina, amahara agakuwadde, n'okutambulako atambudde n'amanya nti kyendiko kiki kituufu kikuumuufu. Kati weyagala akola atya? Emitawaana ne gijja n'ogamba bwoti naye si muzadde, kati nze nkole ntya? ABCD. Lwaki tewamugambirawo ng'obudde bukyakola butya? Kati n'ekyeswala bwe kifaanana, ikhwatal kiram, omulimu gwonna nga tegujja kusobosa kusaala, bannange guba gufuuse haramu. Otherwise ofuuse mukafiiri, ofuuse muki? Mubeere beegendeza. Barakallahu fikum. Naam, ndowooza ekituufu kiri nti bagabula mmere ge mazima, lwakuba tusazeewo basooke paati eri tuke tudde ku eno. Kati mumbeereyo katumalize ebibuuzo byonna byokka tugende mu kyemisana inshallah. Muna tusonyiwa obudde bwe butebufaanaganye. Nsaba kumbulirako ku kusiiga enjala nga tukozesa ina ne cutekisi. Kiramulwa kitya? Bw'ofuna wuzo etuuka oba nedda? Bweba hinna nga bw'ogiteekako ng'amazzi tegajja kusobola kutuuka kulwala, ate awo tugamba nti hinna abajja kukuleetera obuzibu. Kibuddeyo bulungi? Tugenda kiddamu. Kati nze simanyi bulungi hinna ne cutex ku byombya kiriwo ekiziyiza amazzi okutuuka kulwala. Cutex. Hinna yitalina buzibu. Atayina. Mwebale. Era nze okubeera mu darusu zino nange nganyulwamu. Lumu mwambuuza ekibuuzo ti omukyala gwe balongoosezza afuna nifaasi, ne ngamba nti tafuna. Kubanga nze nali manyi gwe balongoosezza omusaayi guyite eno we balongoosezza. Naye nakiyigamu mmwe nti saawa okka, ne ngamba mashaallah. Kati cutex ne hinna ekyamazima mbadde simanyi nnyo ku byombi kiriwa ekiziyiza amazzi okutuuka kulwala n'ekitaziyiza. Kati cutex bw'abanga yaziyiza amazzi okutuuka ku kulwala, ekyo kiba kifuuse kya buzibu gy'oli. Mu kufuna wuzu ojja kuba weereseeko ekibambya, mu kunaaba janaba n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Era bwe twawandika ekitabo okugolola ensobi ekyefaanaanyiriza ekya Sheikh 1,500 muswala ne wuzu, twakireeta nti buli kyonna ky'oteeka ku mubiri oba kulwala ne kiba kibembe nga amazzi tegajja kusobola kutuuka kulwala, either osooka okijjeko oba okyesonyiwa ng'ogenda okufuna wudu oba okunaaba.
ebeera ki hina ey'ebikola ye hina owesukaali n'amajaani taba hina kaakati kiri eba mmere yakulya mashallah. tugenda kitwala bwe tuti bannange nti buli kyonna ekibeera ku lwala nga kiziyiza amazzi okutuuka ku lwala oba ku mubiri gwonna tokkirizibwa kukikozesa amaloboozi gakyati onaaba oba ng'ofuna wudhu. nsaba musirikirire kyekimu tukiise hinna oba tukiise linnya ddala kivuddeyo bulungi. nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam emmere bwebezze tewali kusaala nga emmere ekoze eki ate olwo butya ddalasa ng'ate embeera yesswala ya bunkeeke so ku ddalasa osobola n'okulya ng'owuliriza tewali buzibu naye nga mugezeeko nnyo okukomyawo obwongo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulimu abamu abaga nti ono ali colorless ntegezaani. Aha abange Cutex abaneleya akabubi ng'amazzi gayita ku ki tutegeragana. Njagala kubuuza yali haramu tubanga omutaddeko ku njala janaba ojja kuba totukudde ne wuzu naye balina kye baŋŋambye nti owa bulaaka ina gyali nga ina nga wa bulaaka ng'akolanga ina omumyufu olyanga nti buli kye bayita bulaaka kyonna bwe kirabanga ku njala omanya nti amazzi tegatuuka ku lwala. Maama Jawahara wano wooli ensonga yazza awaka. Maama Jawahara ali luddawa? Yes. Nkyogedde bwe ntyo nti wabaddewo embiranye nti buli ina yenna owa bulaaka takkirizibwa kuba na mukyala. Kituufu? Waliwo ina owa bulaaka ng'akolanga omumyufu. Munyambye bannange barakallahu fiikum. Ebisigadde tugenda byanukula mu bufunze insha Allah. Nsaba tugumiikirize. Nsaba musirike bannaye. Seeka ekibuuzo yakyanukula naye nammwe mwanukula. Muyombera ki? Abakyala b'obulenzi be babafuluma mugende awali mutasiba. Abakyala b'obulenzi Luweero. Barakallahu fiikum. Ono yabuuza nti erinnya erya Surat al-Fatiha eriyitibwa Sab'a al-Mathani litegeeza ki? Naam. Sab'a al-Mathani kyajjako mu aya emu ne kijjako ne mu hadithi naye nga kitegeeza as-sab'u aya omusanvu ekyasooka tekyayogerwa nti al-ayatu sab'a aya omusanvu ne as-sab'u kitegeeza aya emmeka omusanvu ate al-mathani kitegeeza eziddiŋŋanwa amakulu buli swala n'obanga aya ez'omusanvu okola ki ozisoma bima fiha al-basmala omuli ne bisimillah kyekitegeeza. Kiva kiramula kitya okugenda mu nsonga z'ekikulu omusajja n'omusajja nga bw'aba tazigenzeemu kiramula kitya okugenda mu nsonga z'ekikulu omusajja n'afuluuta nga bw'aba tazigenzeemu tafuluuta. Where does it come from a man to sneeze in the intercourse and if kino kyakubiri bw'aba tazigenzeemu tafuluuta kino kiri mu luzungu. Where does it come from a man to sneeze in the intercourse and if he does not do it he sleeps well? Amakulu nti ekikola kiba kyawedde n'agenda ne yeebaka naye olwo lwakola ki lwafuluuta tafuluuta. Ekyo kiri mowa medical kiri nnyo mu ngeri y'ebyekisawo okusinga okuba nti kikwata ku Allah agamba atya omubaka agamba atya. Nolwekyo nabanga medical practitioner akola ku byekisawo yasobola okuba nga akola ki lwaba awa kirinako ansa ayinza okituula.
naye nga nze field y'ebyekisawo sigimanyi, sigirinaako irimu. omukyala ng'ali mu haidha akkirizibwa okunaaza omufu? Ekyo sheekh ensako yaakyo yagitumalidde dda, yagambye tiwali buzibu oba oli awo wootaabadde mukyala ali mu haidhi kunaaza ki? Lwaki mulowooza? Kubanga tiwali bujulizi bukigaana, era obwo bwe bujulizi. Singa waaliwo obukigaana twaligambye kale. Kibanga bwe tugamba omukyala akkirizibwa okutambulako n'agenda ku dduuka ng'alina heevi, nga tugamba nti ye tibujulizi ki? Tyandi tiwaliwo bukimugaana. bwe bujulizi. Bakiyita albara'atul asliya eno mu sharia. Albara'atul asliya ekintu ekirekanga bwe kibadde paka lwofuna obujulizi obukijjulula mu mbeera gye kibaddeko. Kati embeera gye kisoose okubeerako nti omukyala ali free okutambula wonna waaba ayagadde. Kaakati ne bumugaana mu mbeera ez'enjawulo nti teyeetoola kaaba, tabeera na mwami we, n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Faddala. Maama w'omuyizi mukozi wa mu ssabo, jjajja school fees ezimuweerera, okusoma kwe kuli haraamu oba? Naam. Sheikh Nasiruddin Al-Albani njagala kugeraageranya ansa ya kino kye ngenda obbawa ku ansa gye yayanukula ku kikyefaanaanyiriza. Baamubuuza nti singa taata wange muli wa riba, muli waki? Kati tukiwa amakulu agawamu nti mukozi wa haramu, nga sente zaakola zonna ziva muki? Mu haramu. Naye ng'ate nze ndi wakaawe, okulya, okwambala, okujjanjaba, okusoma, sente ziva omwo. Kati oli yali abuuza nti kiramulwa kityo okuba nti ndya n'okukiriza school fees n'okuyambibwa ku sente zifaanaganako bwe zityo. Yakyanukula agamba, era naawe bwe tukwanukula, nti bwe kibanga oyo ye mukaddewo ng'ate tolina walala wakukola ki? Wakujja buyambi butali obwo, beerawo embeera eyo yannaakola ntya? Allah ajja gikusonyiwa, kubanga ebeera mbeera yaki? Ya bwannaakola ntya. Kibuddeyo bulungi. Era singa tekyali bwe kityo twalibadde tugamba nti buli yenna aba ng'asiramuse naye ng'ali mu maka g'atali musiraamu aveeyo, kubanga source of income ebiseera ebisinga zibaamu obwa haramu. Naye nabbi kyeyagamba sallallahu alaihi wasallam nti sente ziba mu kulagula ziri haramu, eyo hadisi sigamba nti tugibuusizza amaaso, wabula tunuulidde embeera ya bwannaakola nti ono gyakola ki? Gyayogereramu. Kibuddeyo bulungi. Bw'abanga alina waasobola okujja obuyambi awatali wano waayogedde, kye kisinga obulungi waba wabulidde ddala y'embeera eba yannaakola ntya. Bazimba omuzikiti saidi z'obulenzi naye basanzeewo ebijja bakole batya? Bwaba bakyasobola omuzikiti oguzimba awalala, kye kisinga obulungi. Wabamanyi batunuulira nnyo nti ki ekyasoose okubaawo. Bwe guba muzikiti gwe gwasoose temuteekawo ki? Temugujjaawo nti muziikewo. Ate era bwe wabaawo abafu nga bagulumizibwa abakkiriza, temubajjaawo nti muteekewo omuzikiti, wabula bwe wabaawo awalala omusobola okuguteekawo, kye kiba kisingako obulungi. Naye bwe kibanga kigaanidde ddala nga omuzikiti gugenda butabeerawo olw'okuba waliwo entaana, abafu abo mubajjulula mu nzijulula eya shariya, temumenya magumba gaabwe, tiwali mukolo gonna gukolebwa, temuddamu basaalira yadde okukola ki? Obbanaaza, ebyo biba byaggwa, wabula musobola okufuna engoye ne bwe zitaba sanda zennyini kuba mwabazinga dda, ne mubazingamu ne mubajjulula ne mubatwala awalala mu bwegendereza obw'ekitalo, kuba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam kasru adhim almayit ka kasrihi hayya, okumenya eggumba ly'omufu kubanga amenya eryaki? Ery'omulamu. Amakulu mu musango, si mu kuwulira obulumi. Ebino bye bisembayo. Onabuuziza ono ali wano nti lwaki tukulembeza nnyo omukono gwa ddyo ku buli kimu? Sooka ddyo. Lwakubanga ne Allah gwakulembeza, ne omubaka gwe yakulembezanga, ne mu butonde Allah nga atonda, embeera ezisinga obungi gwe yasinga okuwa amaanyi. Si bwe guli? Yadde n'abanaswara
bo bagamba nti Yesu ali ku mukono ogwa ddyo gwani gwa Katonda. Naye batuuka okunywa omwenge n'okulya embizzi ate ne baliisa ne banywesa mikono gya kkono. Kati guno omukono gwa nkizo tubula Allah bwe yali awakanya bagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawandika Qur'an eno yagamba mujiwulire aya wama kunta tatlu min qablihi min kitab olubere lwa Qur'an toyinayo kitabo kyonna kye wali osoma wala takhutuhu biyaminik yadde kye wali owandiisizza ddyo. Yali badde agamba mukono ne bikomaawo kye wali owandiisizza ddyo kitegeeza ddyo yawandiika era omuntu awandiisa kkono kiba abnormal. Era bw'olabanga akaana ko nga katandise kukozesa kkono kamanyiize ddyo wallahi kajja kumanyiira. Ni Sheikh yansomesa Abdul Nur Nsubuga owawali ekikukumbi mu kiwogo bwe yabanga atukubamu obuswanyu nga waliwo ebitulemye ng'akozesa kkono ate bwe yabawanga awandika ku lubaawo ng'awandiisa ddyo. Lwaki? Abasajja baamusomesa ekabiji abawarabu b'e Yemeni baali bakubiriza nnyo abaana okuwandiisa ki? Okuwandiisa ddyo. Nga bwe training omusambi wa kapiira nga ddyo yasinga amaanyi naye nga otandika okukubisa n'omukono ogwaki? Ogwa kkono. Kati nganze kiba kitegeeza nti naawe osobola okwetraininga. Osobola okukola ki? Okwetraininga omukono guno ogwa kkono ogulimu amaanyi ne gukola ng'ogwa ddyo. Naye bwe biba bigaanidde ddala ng'okireka. N'ekirala omukono guno ogwa kkono gukola bikyafu. Ne bw'oba oyonja mwana wattu kozesa kkono. Ne bw'oba ogenda manju ku haji entono oba ennene kozesa ki? Kozesa kkono. Ebintu ebitaweesa kitiibwa ng'okuyingira mu ttooyi yingiza ki? Yingiza kkono. Si bwe guli? Ate bw'oba oyingira mu muzikiti n'oyingiza ddyo. Wabula waliwo ensonga ezimu nga ddyo tatunuulirwa. Wemba ndya ng'ayize ku ddyo oba awo oba oyagadde oba okola ki? Enjala abantu ebatta abadde akubira oli abanguye emmere. Seeka agambye abantu enjala ebatta naye okusinga okufuna maiti wano olw'enjala mwanguye ku ki? Mpozzi nga tumaliriza nze neebaza nnyo abateesiteesi b'omusomo guno. Tulina muganda waffe agenda okutukyalira nga 8 ava mu Amerika bamuyita Mustafa George. Naye bw'awulira abasiraamu abali mu Amerika bawulira ebibuuzo bye twanukula awali e Nakasero balowooza nti abantu usanga bangi. Era bandi bakola enteekateeka wagenda okukyala nabo bakitaddemu era tujja mwaniriza. Naye bannange obungi bw'abantu nawe bukuwa amaanyi naddala ate nga babadde ba quality ba mutindo. Abangi bwe bati nga bambadde biteeteeyi eba quantity without quality. Naye abangi bwe bati nga mwambadde bulungi nga bwe mwambadde eba quality ate eba quantity.